era kansooke nkwate mu bigambo byennyini bye yayogera tulyoke tusimbule video ey'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka yayogera bw'ati. Uganda emanyiddwa ng'eggwanga eritasosola mu bantu wadde okusosola mu nzikiriza z'eddiini, ebyobufuzi n'ebintu ebirala. Entegeka eyo tujja kugenda nayo mu maaso naddala eri abo bonna abategese okuwa n'okussa ekitiibwa mu byobuwangwa bwaffe n'ensalo z'obwakabaka bwa Buganda. Abazadde tukome okwekubaliza, tulwane nnyo okuweerera abaana. Mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka byennyini bye yayogera mu ngendo okukwata. Nsaba omumpembe Nobert Mawobe naye asembere ku vidiyo eno saako ne mukama we Yoseri Tibahabulwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera mutabani wa Muteesa nkuloopere nga nze akuloopera nze muzzukulu w'amazige. Sserwajja okwota ayagala okusinga bannyini nsi entannama mukulu Nyandu Yoseri gwe mmanyi nga Yoweri Museveni. Omusajja ono yeefuddemmo ate mu kukyayisa Obuganda n'okubusiiga empitambi w'abayagalidde. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okuloopera Abaganda mwenna mulina kye mutamanyi ekibadde kitambula naye ng'ebbanga lyonna nzize embaga ebigambo bino nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba nti gonna mazzi so nga ate birimu enjawulo ey'amaanyi nnyo ddala. We twogerera olwaleero mu kusiiga ettoomi eritambula mu mambuka ga Uganda mu bukiikaddyo ne mu Maserengeta nga babusiiga abasajja abakazi n'Abaganda munnange abasajja batuviiriddeko akabasa. Katya mu nkola y'abaawulemu obafuge gye bayita divide and rule Yoseri gy'akozesa Nyandwe munnange baateekawo enteekateeka nnamba era ng'erina embalirira yaayo ey'okutambuza ng'ebigambo ebikikinike eby'okutambuza ebigambo ebikikinike eri Abaganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti Museveni ng'ali mu nkola ye ey'abakyayise bonna yayisewo kyayagala nga yeefudde Yesu Kristo mu Uganda. Omwami akola ebikolobero bingi okwetoola ebitundu ebisinga bya Uganda naye ng'ebikolobero byonna amala abisiiga Baganda. Mu mambuka mu biseera wabeererayo omusajja mukulu ye kennyini gwe yeeterayo Yozefu Kony n'abalala. Omusajja ono yagendanga ng'atemula n'okusala abantu naye ng'abatemula n'okusala abantu boogera olulimi lwaffe Luganda oluwoomesa eddigobe. N'olwaleero luno Yoseri Nyandwe akyakola ebikolobero bimu asindika abasajja b'abajjaati aba SFC ne bagenda okwokya okutemula okuleepinga n'okubba amataka nga bakozesa amanya g'Ekiganda nga bawogera Oluganda. Kino ne kireetera abasajja n'abakazi ab'omu mambuka n'ebitundu ebirala okusiigibwa ekifaananyi nti Abaganda bali bakolako effujju nga nabo bw'okimanyi nti bantu bamanyi nti omuntu Omuganda yenna yayogera Oluganda kumbe kino Museveni akikozesanga ekyokulwanyisa eri abantu mu bitundu ebya Uganda okulwana n'okukyawa Abaganda bonna bwe babalabye. Ekyo akikoledde mambuka kyavirako n'ejjo ly'abalamu wano juzi ly'abalamu. Musajja mukulu Nobert Mawobe bwe yali olumu mu nkuŋŋaana ez'ekyama n'agamba nti mwe bantu baffe ab'omu mambuka essaawa zino ffe tuli ku lwaliiro emmere tulya supu tulya ebifi by'ennyama tukavula naye okusinga ate bwe tukyalira emabega nti emabega munnange Abaganda baatulyangako emmere ne batulyangako soda ne bbiya nga bali mu mukwano omuzibu ne mukulu Nyando Yoseri ffe nga tuli mu ntalo bo nga bali bulungi e Kampala. Munnange n'abagamba nti essaawa zino ate bba Abaganda Museveni yabasuulawo bamuwunyira ziizi era kyova olaba kati abasiba ku miguwa n'abateeka ku kkaliya z'emmotoka n'abakulula mu nguudo by'obufuzi n'ebyenfuna na buli kimu ate kati ffe tuli ku mwaliiro tweyagale Abaganda kaabuleŋŋane ebbugga lyala bisi kati nabo kati bakiwulireko nti Abaganda bakoze kyamaanyi nnyo okukyayisa buli muntu yenna mu Uganda nga bakola ebikolobero ekintu kitali kituufu. Ebintu mukulu Nobert Mawobe yagenda abyogera ng'akyayisa Abaganda saako ne Museveni byakola ng'alwanyisa abantu mu mambuka ng'ate akozesa amanya g'Ekiganda nga mugawulidde bwe ngasomye lindako nga bwe ngawulidde bwe ngasomye kanga baddibemu. Kanga baddiremu ku bantu bakutte abatusiza obulisa manyi ku muwala w'omambuka
kuliko abantu bataano, kuliko tumwebaze Laston, Kimbo wa Steven, Lutalo Gerard ne Lubo wa Ronald agamanya asatu g'Abaganda. Kinajjawo kiti ekifaananyi Museveni kyasiga nga n'abatembesi bayitamanya ga Kiganda. Awo tetugenda kulawo, tugenda maaso. Ekyo bwe kivudde awo, era abantu bangi nnyo abasajja n'abakazi ab'omambuka naddala abakiise mu parliament bwe batula mu nkuŋŋaaniza ekyama basiiga Abaganda ettoomi nga ne mukulembeze waffe mutabani muzzukulu wa Kayiira Gaajulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusiigiramu ettoomi bagamba temugeza ne mukuŋŋaana ng'omusajja Omuganda atabaagalangako Kyagulanyi Ssentamu ne baganda banne nga bazze obbasaba obululu kikafuuwe ekyo bakikola. Bwe bava awo ne bagenda mu bbendobedo ly'obukiikakkono omuli Fort Portal, Kasese, ne bagenda Ebunyolo wonna awonna. Ssaabasajja Kabaka asaba okukulooperera. Yoseri Nyandwe tibahabulwa era akola ekikolwa kye kimu ng'asindika abasajja be bannabyabufuzi ababeera ku radio ne TV nga bagenda bakola ekikolwa kye kimu kye bakola mu mambuka ga Uganda okugenda nga basiiga ettoomi Abaganda nti tebageza ne ba associating oba ne bakolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu n'Abaganda mbu kubanga Abaganda tebaagalangako bantu bannabwe mu Uganda muno nti era tebaagalanga kubanga babbi batemu balogo na buli kintu kyonna eky'obukyafu kye bateeka ku Baganda batambuza bakikola. Eno project nnene nnyo. Kyova olaba nti n'abasajja n'abakazi ba Museveni abali mu kibiina ky'abayeekirabo kinyi kyeyeeterawo ekya Allied Democratic Forces bwe bagenda mu ggwanga ly'omuliraano e Congo nga bambala ennyambala y'Ekiyisiraamu nga bakwata emmundu bayita emigemberawala nga bakwata amajambiya nga bakuba bannansi ba Congo babakuba boogera mu Luganda. Kino ne kisiiga ekifaananyi nti n'Abakongo bakimanyi nti Abaganda tuli batemu ekitali kituufu. Kano kakodyo ka Museveni. Bwate wagerede Maserengeta gyagamba gye bamuzaala n'ayogera ekigambo kye kimu nti Abaganda babbi batemu bakola buli kimu tebaagaliza abantu bonna ekyo bagenda bakikola okusiiga erinnya ebbi Abaganda ng'ate Abaganda tulina buzibu na kimu ku bo. Ebyo bintu Museveni abikoze nakati akyabikola. Kanyongere mu maaso ku nsonga eyo. Wetwogerera olwaleero eyo ye bwe bubaka obutambula mu bitundu by'emmenye era nga bajja kuwa obujulizi nga nvudde ku layini eno mu WhatsApp group n'abakwira basente bumbi beeyogedde ku Sunday bituufu nga kino Museveni akikozesa ng'ekimu ku pulaani ye ey'okusuula Abaganda obutaddamu kwegazaanyiza mu byabufuzi mu bitundu biradde okutuusaayo omutwe gwabwe nga basaba obululu. Kirimu ensimbi empya n'enkadde, kitambula kikozesebwa okukyayisa Abaganda mu Uganda nga Museveni ye yeeyisaawo ng'owakagatta akamu. Awo tuvuddewo. Ne mukulu Nywande Yoseri ne muganda wo Genosale Musale saako mukyala wo Janet Kembabazi saako ne mutabani wo Odrek Lwabwogo njala babuuza ebibuuzo bino wammanga. Bw'abanga Omuganda mubi gye muyita ewammwe nga baabagobayo ne mujja mu Buganda Omuganda yabagobako nedda. Gye muyita ewammwe nga baagaana obbawagira Omuganda n'abawagira. Ne mutuuka okulya emmere yaabwe ne mutuuka okutta abaana baabwe nakati abaana bwe musyabatta mbawamba. Waliwo gye muyite wammwe yabayambako nga mujja mu lutalo olutaliiwo. Ye maama Abaganda ababi bandibadde babakkiriza okugula amataka mu Buganda obwabwe. Abaganda ababi Museveni wandibadde obazalamu abaana. Museveni njala kubuuza Abaganda ababi wandibadde obazalamu abaana. Museveni njala kubuuza Museveni bw'ogamba nti Abaganda babi omukyala we yakumentalinga oba yakusomesa ebyobufuzi omugenzi Milton Opeto Obote omukyala gwe yazalamu abaana mu kisi Muganda. Omugenzi Idi Amin Dada omu ku bakyala be oba omu ku akize yali mukyala Muganda. Mukulu Robert Mawobe omukyala gw'olina kalendere si Muganda. Mukulu Chief Justice Unyiddolo njala kubuuza mukulu omukyala gw'olina si Muganda oba omu ku bakazi bo si Muganda. Bw'abanga Abaganda musobola obbawasa lwaki mugaa nti Abaganda babi? Osobola okubeera n'omuntu omubi mu makaago, osobola okubeera n'omuntu omubi mu makaago. Bw'Abaganda nga babi waliwo Omuganda gwali owulidde nti akutte business n'agitwala egindi gye eri ekola.
lwaki mwono n'erinnya ly'Abaganda? Teri kitundu mu Uganda kisobola kukyaza abantu ne kibasenzanga Buganda. Mwenna bannabyabufuzi abava mu bitundu byonna eby'eggwanga, buli muntu ekitono ennyo alina fuuti 15 ez'ettaka ng'alina ekyapa. Wali owuliddeyo nga tulina gotonyega? Ekitono ennyo. Naye nga mmwe bantu bennyini aba mulina eka, mulina square miles, aba munaatera na kutwala ggwanga lyonna nga mutwala ettaka lya Buganda. Ani yali abanyezeeko? Kiki ekibatandula okukyawa Abaganda azifu nti Abaganda balina kye babattira? Njagala ombulire Omuganda gwe bagamba nti Omuganda yakwata abantu n'abasanjaga n'abateeka mu muliro. Bakulu, Museveni bw'oba kampeyini by'otambuza mbi nnyo. Ogezezaako nnyo creatinga hate ne tribalism saako ng'oyagala creatinga genocide tekijja kusoboka. Ffe bw'oteekako olukongolo lw'obukyalo tuli bakaasangwawo kaawo kadda akeewuzibwako ate tuli mu mutima. Teri kintu kissamuka kyojja mu mutima ne kibeerawo. Muzimbye mu Buganda, mututta amataka, mukoze bizinensi nga ne woyegeko oluba nayo olubuto olukulinga entuumu ya kasasiro saako ne mukazi waayina amagulu gamulinga emiti gy'amasannyalaze bwe muba temusuze entebe ku ttaka lya Buganda ery'Obwakabaka ery'Emmamba, musula wano ku ttaka lya Muteesa waggulu e Nakasiro. Ettaka ero lyammwe lya bajjajjammwe okuva e Rwanda oba lya Baganda? Kati bakulu mwegendereze nga mukozesa sisitimu eyo. Awo tuvuddewo, njagadde abantu bategeere akantu ako. Alright. Kati nabuno obubaka nabwo kambuyise olumu bugende eri abantu mwenna. Nsaba mbuulirize bulungi nnyo. Olunaku olwaleero abadde bangoberera ebbanga lyonna nzize mbagamba ku kibira ekitudde Entebbe kye bayita Botanical Gardens. Ekibira kino kitutte ku ttaka erya Buganda. Era kibaddemu abantu abakikuma bakimazeemu emyaka egisiibo, naye nga kati ekibira kino ettaka Museveni amaze odditwala n'effamire. Najjamba w'emboozi ya Botanical Gardens. Njala tegeeza bannayuganda mwenna n'Abaganda n'Obwakabaka Buganda nti ettaka lya Botanical Gardens Museveni yamaze n'alyeddiza, era abantu abadde bawangaliramu bonna yabafubutudde okuggyako omu musajja atunduza batalina kyakukola nga tera wagenda teeka famire ye gwe bawaliriza okuva mu kitundu ekyo n'agaana nga talina walaga, neyeekumako omuliro n'asaanawo nga talina kyagenda kuzza. Famire gyagenda gizza nga talina kintu kyagenda kukola. Era Botanical Garden officially ettaka Museveni yalitutte famire ye, naye omu ku baalemeddemu nga gaza sina gye ndagaano we mmanyi sina wala yeekumyeko omuliro ekiro kya leero n'asirikka ne famire yonna yoyo omwana gwati. Tojjaga sanga ku TV yonna kebere radio station. Ojjaga sanga wano. Kati awutuvuddewo. Nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omulopera. Taata nkulamusizza nnyo kanswenti oli bulungi. Olunaku olw'emi ennaku z'omwezi ziri mu meka 9 8. Kyonna kyekiri katubalirize 9. Ssaabasajja Kabaka ansaba okukulopera nti musajja mukulu ono gw'olaba atunula bisobedde essaawa zino. Ekifaananyi kino mwakire mwenna naye temwakiwadde budde kisoma. Kankizzeeyo mukire bulungi nnyo. Temwasomye facial expression ya kifaananyi kino. Temwakoze photographic interpretation ya kifaananyi kino. Oyo Essaano Gamulengejja yabadde
mu kusaba nenge ebirowoozo bimuli wala ng'ebirowoozo bimuli wala yagaana okuzza ddamula ya Buganda wadde okukola Mukama bye yamusaba wabula kiyakoze mu kimanyi kandi bavire ku ntono Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti omusajja gwe wakwasa ddamula mirembe agikomyewo yagaana ogizza akyagenda mu maaso n'ebikolwa bya Kalogo Kalenzi okuwunika yakola byayagala munnange olw'okuba twalwana entalo dekabusa okununula ezividi ddala emabega nga bali bakusaba kutwala e Kenya na buli kimu n'okutuusa Namibia buli kimu na bintu bina sijja kubiddamu abasajja bano baali omusimbi gw'omusajja Yoseri ne mutowe Salim Sarakanda naho ngera mbali ensimbi ezo mwali Ssalonga Mulengejja Wasanya David Wasajja Agnes Nabaloga ne Saraka Geresako ne David Wasajja Apuli bali ensimbi ezali eza mission eyokusaanyaawo nga ne nabugisimu fungize sente zabo wazali nyingi era ne bakakasa Mukama wa Museveni nti balina okujja mu ngeri yonna esoboka yonna engeri twagituula mu bulungi nnyo ne tugisaasaanyaako ebiziyiza era neyeziizibwa we twogerera essaawa zino kasita amusabye Ddamula emyezi 3 egiyise Bakama bamukubidde sinomugamba mission gye twakutumbako ey'okusaanya omukama we kulemye nti yes komyawo ensimbi zaffe naye nga ate tazirina ate nga omusaba Ddamula niba nga bimwonoekedde ewaka ne mu kibira kiyakoze okimanyi ku lunaku olwokusatu mu matumbi budde nga bukya ku Lwokuna yakutte emmotoka ze n'abantu be yeesiga batonotono n'ayolekera ewaabwe ebwamba n'essumba wange Tanzania nakati gyali gyagenze okuloga okukakkanya mukama we Yoseri saako ne mukama we Salimu Sale wepo nawe kennyini okujja ku mulaba gw'okumusaba Ddamula n'okuva mu Bwakabaka mayige essaawa zino li Tanzania saagala webuzebuze ng'afukaana aba emikutu gyo gyonna wagirekedde ba admini bagiteeko byoyagala okubuzaabuza abantu nenge essaawa zino oli wammwe Tanzania oli mu kwagala kuloga bakama abo kati kankubuli mukama wange kino kiwulire bulungi nnyo Museveni gw'ologa essaawa zino taleme kubanja ssente ne Salimu Sale be baloga abasinga mu Uganda n'abaloga bagaafuuka kati Ssaabasajja Kabaka gwagenza okuddamu okuloga ezo ssente wandibadde ozigulamu insurance y'obulamu nga bukyali kubanga ekiddako gw'okimanyi za Ddamula Obwakabaka waffe obute kiki ekiresa obuzibu buno ekiresa obuzibu buno omusajja ono akoze ebikolobero bingi pressure muli bubi naye nga ate abadde n'abamuwolereza nabo bwennyini batandise omuddukako mpola mpola njagala onjulire nze naawe abadde kuno nga twakatandika okuba Ssalonga Mulengeja yayina basapota abamubulogingira abamukomentingira abamudifendinga mu Buganda mwennyini ku TV ku radio wa n'abali mu diaspora mukyawulyanga lwaki adifendinga Ssalonga Mulengeja baamutegeera oluvannyuma mission ze enkyafu kati ali mu bbanga ne pressure emuli mbuli maawa naye si kyekyo kyokka ekirala kyekirwa omwami ono mu bikolo bye byakoze ebisinga obungi kwe kutunda ettaka lya Buganda lyonna n'alimalawo n'alowooza nti sitejja mutegeera okusinziira ku kunoonyerezebwa okukoze ebintu bingi ebiri mabegawo mu butono bye sijja kwogera essaawa zino nga ye kennyini ajja byogera ng'alina obbiddamu mu kaseera akatuufu wabula kye mba mmanya nti emmere y'ebizibu eri ku ssowaani ye empitirivu talina ngeri gy'agenda giwaawaanya ate ng'alina okukola ki alina okudda ewaabwe ewanda ng'obudde obudde ewanda butuuse kati wano wali okulya n'okukomba essowaani mwalabyeko omusajja Omunyarwanda Mayanja ng'asoma ekiwandiiko nti ettaka ly'ekaazi si lya Ssaabasajja Kabaka era liddizibwe bannyini bwo era ne Buganda Land Board nayo ejjibwe muki ejjibwe ebiwandiiko by'okuregistalingibwa kampani eya Buganda Land Board nti teteekeddwa kubeera nga kampani ya wannannyini kati mumpulirize mwenna Abaganda wulira bulungi nnyo okusinziira ku biwandiiko bye nnina ebikadde biraga ekitongole kya Buganda Land Board kyaliwo nga kikwasaganya ettaka ly'Obwakabaka wa Buganda wabula Ssalonga Mulengejja mu nkola ye ng'eya assa Apollo Kagwa omwaka guno gwennyini Abaganda mbadde mu kimanyi nti Ssalonga Mulengejja yali yesitalinga ekitongole kya Buganda Land Board nga a private company ownership
abaganda mukimanyi nti Buganda Land Board mayigere bamafia bali mengo bagiwandikanga private company ownership nga yaabo abamafia bali mengo ngevudde mu kudduganya ettaka lya Buganda lyonna kati efuuse private company owned by individuals emengo bagiwandisiza mu mwaka guno gwennyini nga baagala okubba ettaka erisigaddewo n'eriizo eziriwo zonna bagende nga bazitunda mu private company omanyi nabagamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambe muyambe ekkiriza otya nakugamba nti n'ekintu ng'okiwulya kifuuse kibi gy'oli kiwenga obudde okitunulemu ojja kifunamu ekituufu oba amakulu mpuliriza bulungi n'ekintu nga kibi gy'oli nga kizze gy'oli okyekannanyanga nnyo n'okiwa obudde ojja kifunamu ekituufu oba ekirungi Sam Mayanja bwe yazzaala ebuukana n'ebbaluwa ze ezaavudde mu kooti ngenda bannyonnyola ate ye kennyini bwe yakwatidde mukwano gwe Saaluga Mulengejja Amataayi n'agamba ne Buganda Land Board Company Limited nayo bagisazeemu kubanga teriiwo mu mateeka kitegeeza nti fe baagala okusevinga Obuganda n'okulabisa Mayiga nti Mayiga abadde mufere lwaki ekitongole kya Buganda ekibaze emyaka egisukka mu 6 ate gwe okifuula private ownership mu mwaka gumu guno ogutannatandika n'okugwakwadde emyezi 4 Wulira ono Sam Mayanja ngenda dubavira ku ntono mpola wulira era ngamba awandisa amakampuni asazeemu mangu Buganda Land Board Limited eyewandisibwa mu 2025 as a private company ng'erimbalimba ensi nti no be bamu ne statutory body eya Buganda Land Board eya constitution era ndagira Commissioner of Land Regulation asazeemu transactions z'ebittaka zonna ezakolebwa Buganda Land Board Limited. Kati tuli mu forensics Buganda Land Board kitongole kimanyikiddwa ne mu ssemateeka w'eggwanga ekikwasaganya ettaka lya Buganda wabula kungulu kuli Mayiga n'abamafia bayongeddeko ekitongole kye bayita Buganda Land Board private company $225 kyenkugambye nti ekintu wonnewe kiba kiri kitunulire mu nti kyomu kibeeramu omukisa Mayanja mubi ngenda mubannyonnyola naye ate mu bye yakoze ate yalaze eggwanga n'Abaganda nti ate mukwano gwe Mayiga omufere ate yali yawandisa kampuni gye bayita Buganda Land Board Limited. It's a private company owned by him and his mafias in Mengo. Nola abasajja bambadde eminagira Baganda bali mu diaspora Buganda omusimanyi Buganda buladde simi biki nga abasajja bali mu Buganda bali mu kubba ettaka lya Buganda buli kimba kitwala nga tumusobola kutegera nziremu nk'abasajja amagezi ganatera okujja muli omutudde kankabadde Buganda Land Board emanyikiddwa mu constitution wabula Ssaabafere Saalonga Mulengejja yateekamu eyiye gye bayita Buganda Land Board private company ngeno yegendo badde gendo tunda amataka ga Buganda finally gonna bagasanyewo ulya bulungi nnyo era ngamba awandisa amakampuni asazeemu mangu Buganda Land Board Limited eyewandisibwa mu 2025 as a private company ng'erimbalimba ensi nti no be bamu ne statutory body eya Buganda Land Board eya constitution era ndagira Commissioner of Land Regulation asazeemu transactions z'ebittaka zonna ezakolebwa Buganda Land Board Limited. Wandikola ekintu okulumya omuntu ate wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa ejja neyeeyanika ku musana ng'erowooza yeefuna vitamini n'ebbugumu kati ate yo nga mu kweyanika kuno wabula eyamba abayizi abanoonya eddiba lyayo okulega engalabi era ebagisanga ku mutwe papa ne batwala eddiba kati wasanya kalu Charles Peter Mayiga n'abadde bakuwagira bonna mu diaspora n'abali mu Buganda bonna ndozo kati bategedde ekituufu kye kiri awo mutegeddewo tuvuddewo Ssaabasajja Kabaka ansaba kuloopera
mu nteekateeka yasiga abeeyita abaganda manya mu Buganda basuula Buganda mu njogera ya Yoseeri Nyandu yakola 1999 ng'amaze okugamba nti azze Buganda yagamba nja kukozesa abaganda bennyini okusuula Buganda wattu kye kigenda mu maaso era bangi nnyo abeeyita abaganda abatufuukidde ekyambika nga ne ono omusajja Gola Sam Mayanja y'omu ku abo bennyini abeefudde mukoko. Video nyingi zibadde ku mutimbagano ng'omusajja ono ayisa olugaayu mu Ssaabasajja Kabaka ne Buganda naye nga mukwano gw'enfanfe Mayiga tamonyegako. Waliwo n'akatambi akamu bannabale bambuuza owaayi oyogera ki ku Mayanja n'agamba Mayanja sirina budde bwe kubanga nsaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka. Abaganda manya Museveni bakozesa mu Buganda bwe batuuka eri nga babawa emitendera n'emirimu egy'okukola eri okusanya Obuganda era batambula babiri. Nabaleeterako ebifaananyi byesi kyalina mu terekero lyange nga Mayanja basinkanako ne Mayiga mu mayumba agamu ag'ekyama ne batta ekyama kyabwe ekyokulaba nga basuula Obuganda. Mayanja amanyidde nnyo Ssaabasajja Kabaka n'okugula emisango ku Ssaabasajja Kabaka naye nga wasanyakawo Charles Peter Mayiga tanyiga. Ebintu by'okugamba Ssaabasajja Kabaka talina buyinza na ttaka buli kimu Mayanja azaabyogera naye nga Emmengo ewali abeeyita Abaganda nga balina amanya ga Kiganda nga Banyarwanda nga tekuli n'omwanyega. N'olunaku lwa jjo Mayanja omusajja Omunyarwanda bwe yavuddeyo n'agamba nti ettaka ly'ekaazi lyonna Kabaka talinaako yadde liddizibwe abasikawutu ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa n'agamba nti ebisigadde byonna bisaziddwamu ekyo nga nakyo bakikoze mu bukyamu. Katusooke tugendeko mu mateeka nga bagalina okusoma. Amateeka gasoma bwe gati nti bw'owaabira omuntu mu kkooti omusango kubeerako enjuyi bbiri oluuyi oluwawaabirwa n'oluuyi oluwaabi era bagenda mu kkooti ne bagasimbagana n'omulamuzi ne bawoza. Njala kubuuza Sam Mayanja ne Mayiga mmwe abooluganda ababiri mu ggwanga lyammwe ery'Abanyarwanda lunaku ki omusango ogwo lwe gwawaabwa era ne gwawaabwa ne bayita oba ne basaavinga ne baweereza ebiragiro bya kuntumya ogenda mu kkooti muwoze emisango gye tulaba nti giwozebwa. Era tukimanyi bulungi nnyo nti omulamuzi bw'aba amaze okuwulira enjuyi zombi awandiika ensala gye bayita rulingi n'agisomera abantu abatudde mu kkooti eyo okuli abawawaabi n'abawawaabirwa. Era bw'amala okusala ensala eyo ensi neetegera nekigenda ne mawulire nekyogerwa ekyo tunjala tubeere nga tukimanyi bulungi nnyo. Wabula abasajja amafiya Emmengo tebaanyeze kwogera kwaki kwa Mayanja era tebaayogedde nti Buganda yabadde n'omusango mu kkooti tebaayogedde bwe yasirise. Kati kiriwo ekiswaza omugagga okusesema entula kyekino. Sam Mayanja nga minisita si ye mulamuzi. Era Sam Mayanja si yabadde alina obuyinza obusoma ensala ya kkooti y'ekifuula nnenge. Lwaki? Kubanga okujjako nga yawa omusango ogwo bw'aba si yawa omusango ogwo kiki ekimusomesa ebbaluwa okujjako akajanja akasumagizi yeyalira ekimusomesa rulingi eyo okujjako okumanyira n'okwagala okulegeza Obuganda. Tekitandise leero kambazeeyoko omwami ono nga ajja afubutuka ebigambo. Kabaka Mutemi Obayagala ettaka ali
Alright. Ndoza mulide mwami mukulu Sam Mayanja omusajja omunyarwanda agezi alinganga embuzi banalya ku Idi. Ngera kubuuza mukulu azimbagatanye ng'endi bota y'obuleega. Ngera kubuuza gavumenti yammwe ya wakati n'obwakabaka obusangibwa mu Uganda nga nnondo byemu bwa Buganda ani mukulu wakati w'obwakabaka obuli mu Uganda naddala obwa Buganda ne Uganda gavumenti yammwe. Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda businga gavumenti yammwe. Era n'obwakabaka bwa Buganda businga gavumenti yani yammwe. Kitegeeza gobogamba nti a public land nti tegaba ya government yali jaludda. Where do they get that land? Bwe kibanga tekyali nkwezengeza Abangereza abaleeta ebyo tuyita simanya ameefuga mu 1962. Mayanja sitwagalodde mu kusiruwaza bantu. Gobo wetikka omuto okulinga boxi y'ebyenda n'ojja n'oyimirira n'olowooza nti otegeera nnyo. Kitegeera totegeera kubanga watusi weebuuze tukola ebintu byonna. Uganda ng'ekigambo Uganda n'obwakabaka bwonna obuli mu Uganda ane mukulu wa munne. Era gavumenti yammwe yajja private yajja public land. Ekyo nkikulekedde awo. Katugende katambi akalala. Mumpulirize bulungi nnyo. Alright. Kankukwate mwawo mukulu Mayanja Samuero. Nsaba mpeya akafo mu mutwe gwo omunene okukulinga eggombolola y'Emakindye naye ng'ate obwongo bulimu Bwakasanke. Obwakabaka wa Buganda bubanja obusiivu n'obusirivu obw'ensimbi gavumenti yammwe yajja ey'Abaserojja Okoota. Omuli ensimbi ez'obusulu n'envujjo ku mataka gavumenti byekozesa. Omuli ebizimbe gavumenti byekozesa okuli ne universities okuli n'amasomero agamanyiddwa mu Kampala essente ez'obupangisa. Ompulya bulungi nnyo n'ebintu ebyawambibwa ebitazzibwanga ezo ensimbi zonna tuzibanja temuzisasulanga Obwakabaka bwa Buganda. Kati mukulu bw'ogamba nti Obwakabaka bwa Buganda tebulina ssente obadde oyagala buzijje ludda wange endagaano gye mwakola Ssaabasajja Kabaka nga mujje Bungereza mwamugamba nti Buganda mugenda giddiza ebyayo mugiwe n'obuyinza obwa federo okusolooza ensimbi ku ttaka lyayo. Ekizibu tekyali Buganda kusolooza nsimbi mu ggwanga lyonna. Buganda lyegenda kusolooza omusolo ku bintu byayo ebiri mu Buganda bye yeekolera mu mikono gyabyo mu busobozi bwabyo. Kati mukulu Sam Mayanja ng'omutwe munene wabula obwongo Bwakasanke nsaba neewoleka akasenge katono nnyo mu bwongo obwo. Nkubuuze newoyimiridde ng'okangabadde nga kamuja eri ku malaalo. Ttaka lya Buganda si lya Banyarwanda. This is to remind you. Bwe bakutenda okudduka watu toyita w'opangisa oba wagula oyina kukomaawo kubanga bw'osukkawo oba ogenze mu kiri bayita trespass ofuna obuzibu. Awo nawo tuvuddewo. Tugenda mpola. Okay, kali nkabazanyidde mukale bulungi nnyo. Mukategedde bulungi nnyo. Azze agezaako nnyo okuprovokinga okulengeza n'okwagala okusula Ssaabasajja Kabaka Mutebi wansi. Nzize mbasomesa enkola ya Museveni ey'okwagala okutta ekifaananyi ky'omuntu n'obumanyifu bwe alyoka amutuuseeko obulabe nga tekyali muntu akola ki amuyunira. Ekifaananyi ekyo tukizimbye ne tukizaawo. Era n'omutanda aba atambula mu Buganda abantu bakyamwagala. Ekinyiiza Joseph Nyandwi tibahabulwa ne banne. Kati Mayiga, Sam Mayanja n'akabinja k'Abaganda mannya abali e Mengo be bagezaako nnyo okusula ekifaananyi kya Buganda kubanga ye mission entuufu yabaleeta. Byonna ebyakoleddwa n'okutyobola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka mu nsala eyo mwawuliddeko Mayiga ng'akola press conference oba press release yonna
ngaddamu Saamayanja nedda kati wano wali okubira ekkombe essowaani muwulire bulungi nnyo. Ripoti esomeddwa minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Saamayanja wadde ebiragiro 8 bw'asasaamu ekyapa kya Buganda Land Board era n'alagira yiika 10 ziweebwa abasikawutu ate 20 ziweebwa omusika wa Ssekabaka Daudi Chwa ng'ekiraamo kya Ssekabaka bwe kirambika. Mayanja alagidde kaminisona w'ebyapa okuzza obwannannyini bw'ettaka eri omusika wa Daudi Chwa nga bwe kyalambikibwa mu kiraamo kye ne bazzukulu ba Jjajja William Mawanda nga Buganda Land Board tevunaanyizibwa ku ttaka lino. Kino kiddidde ofisi y'omuwabuzi wa President Fiona Balungi n'ey'omuwabuzi wa President mu Agro Industries Dr. Hilary Musoke Kisanja n'akakiiko akalwanyisa obulyaka akakulirwa Brigadier General Henry Isoke okwemulugunya ku Buganda Land Board obutaba na mazima ng'abaatuuka n'okufuula ettaka eryali erya Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuntu ate ne balifuula ettaka lya Kabaka. Ano minisita tula ku byapa ebyasooka okukolebwa Buganda eryoke egendeko biraga nti obwannannyini baabujja mu Uganda Land Commission. Abaana n'abazzukulu simba wakati awo omuvubuka ono Hilary Kisanja ayimiridde w'ekayunga muto nnyo myaka naye ebikola byakola bimusinga emyaka mufere mulwadde mufere suuti. Simanyi bw'ova kayunga ng'okajjaladde otandika okwogera ku bigambo bikusinga emyaka nga tolina biwandiiko. Mwe ekigendera kyammwe si kyakuzimba oba kugatta wabula kyakwawula na kulengeza Buganda na Ssaabasajja Kabaka. Ekigendera kyammwe kyakulengeza na kusuula kitiibwa kya Buganda na Ssaabasajja Kabaka. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa za munju. Wabula obuzibu buva ludda wa? Obuzibu buva wano nti ettaka ly'ekaazi liriko obuzibu butya bwe buti. Ebiwandiiko ebituufu weebiri era ebiryogerwako. Njagala obbajjukize balumba olubiri lwa Mwange Mmengo. Empapula n'ebyapa bisinga byonna byabbibwa Museveni n'abitwala, Mabote n'abitwala. Era Museveni gye yabisanga ne batandika okukola fojale waabwe. Kati kibagezaako okukola kwe kulaga nti Obuganda tebulina buyinza ku ttaka liri ku ttaka lya Buganda era ne Ssaabasajja Kabaka talina kyalina ku lwa Buganda. Tulina ebintu bibiri. Waliwo ettaka ery'obukuumi Ssaabasajja Kabaka lyakuuma ku lwa Buganda n'oluli olulangira. Waliwo n'ettaka eryenga ery'obuntu. Ne famire endala zirina amataka gaazo. Njagala kubuuza gwe Hilary Kisanja Mayiga n'abafera bali Emmengo mwali mutuuzizzaako olukiiko lw'endyo ennangira zonna ne muzirambika ku buvu n'obuddu bw'amataka gaabwe era ne mbakwasa ebyapa byabwe. Buli famire y'olulangira eri mu Kaayana lwa kizibu kya Mayiga kiri Emmengo. Kubanga Museveni akikola akimanyi nti bateekemu sisitimu ya divide and rule. Siri wano kuwakanya ndagaano zaakolebwa nkadde. Wabula ndiwo okubaga nti ensonga za Buganda ezirimu amataka n'amulukufu wabula Museveni azikozesanga akazannyo okubba okutwala n'okugula ettaka eryo ng'akozesa bassevuduvuto abaagala ensimbi bansanga bisibe abalangira batayagala kola. Wasaanya gy'oyo Tanzania okimanyi bulungi nti ku ttaka ly'ekaazi gwe kennyini wakuzaako famire ya Museveni Abanyarwanda bano nobaguzaako ettaka. Ssaabasajja Kabaka bwe yagenda okugendayo okulambula ettaka eryo wagaana n'okubeerayo kubanga Ssaabasajja Kabaka bamaze omutegeeza nti waliwo ekibangirizi ky'ettaka kyakitundiddwa ekaazi. Nze byange mba nabyo. Mu 2024 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri yasiima n'alambula ku ttaka ly'ekaazi okulaba embeera gye lirimu n'ebikolebwako. Ssaabasajja okutuuka okugendayo ettaka lino nga lirudde nga likaayanirwa bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa n'ebiwayi by'abasikawutu. Bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa bazze balumiriza ettaka lino lyali lya Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuntu so singa obwakabaka. Bali mu kulimba abantu kirina ettaka lya Kabaka wa Buganda. Kabaka wa Buganda institution nga ffenna
abaganda naye buli kabaka yabeeranga n'ettaka lye. Lino ettaka enkuluze ye yakola endagaano olw'okuba nti mu ebyo ebiseera Mawanda ye tasobola kukola ndagaano eyo kuba baali bayisiŋŋanya na gavanawo. Abasikawutu baalifunako liizi ng'eno abazzukulu gye babadde balindirira okuggwako balabe engeri gye balyegabanya. Abatuuze abalala abawangalira ku ttaka lino nabo bamaze ebbanga nga batabuddwa ani nannyini omutuufu. Minisita Sam Mayanja olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza nti ettaka ly'ekkazi teribangako lya Bwakabaka era n'alagira n'ekyapa kyali ekyakolebwa aba Buganda Land Board okusazibwamu. Ettaka eryo Simba wakati katudde wano katono. Basajja okutuuka okugendayo ettaka lino nga lirudde nga likayanirwa bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa n'ebiwayi by'abasikawutu. Bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa bazze balumiriza ettaka lino lyali lya Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuntu so singa Obwakabaka. Bali mu kulimba abantu nti lino ettaka lya kabaka wa Buganda. Kabaka wa Buganda institution nga ffenna abaganda naye buli kabaka yabeeranga nga n'ettaka lye. Lino ettaka enkuluze ye yakola endagaano olw'okuba nti mu ebyo ebiseera Mawanda ye tasobola kukola ndagaano eyo kuba baali bayisiŋŋanya na gavanawo. Abasikawutu baalifunako liizi ng'eno abazzukulu gye babadde bali. Oba oyo mulangira yes oba muzzukulu yes wuliriza bulungi tuli mu forensics. Akugambye nti ettaka lya Ssekabaka Daudi Chwa wabula jjajjaabwe Ssekabaka teyasobola kukola kiwandiiko kyonna oba ndagaano kubanga baali bayisiŋŋanya ne gavana. Baali bayisiŋŋanya naani ne gavana. Enkuluze ye yakola endagaano. Enkuluze ya Buganda yakola ki? Yakola endagaano. Njagala osimbe wakati bulungi nti Ssekabaka Daudi Chwa teyasobola kukola ki? Ndagaano bakiwandiiko. Enkuluze yakola ekiwandiiko. Enkuluze eri mu bukulembeze bwaki si bwa Bwakabaka obukulemberwa wali bukulembera jjajjaawo Ssekabaka Daudi Chwa era kati bukulemberwa muzzukulu Mutebi. Si bwe kiri? Lwaki gwe jjajjaawo teyawandiika ndagaano oba ekiwandiiko kyonna ekiraga? Naye nina ebiwandiiko wano bye nnina bye ssaagala ŋŋenda bita nga nvudde ku live. Sigenda bita eva ku mutimbagano najje ŋŋenda bisindika bituuke babiyite mbabitegeere bulungi nnyo. Wabula njala kubuuza ekigambo kye bayita consent, okusala kw'omuntu kwe yeesaliddewo ng'akoze endagaano ng'ategeera, byanjawulo nnyo n'omuntu okuwandiikira ekiwandiiko nga siggo kitaddeko omukulu n'okyerowooleza. Mulangira ompulira bulungi nnyo mukulu, wasomako yambadde galubindi, mugamba asoma mwambala galubindi. Kye bayita consent okimete omuntu wawandiika ebbaluwa ku mukono gwe n'asayini ng'ati nze gundi aba consent nze. Ne wabula enkuluze bwe wandiika nga ye si yawandiise mu bigambo oyo yabyeyogeredde mukulu. Tuyigemuko ebintu ebimu. Siteetere mwekiji mwagala kutunda ttaka bajjajja mwe libaabalekera. Mwagala kutunda era ng'eriri mwalitunda dda. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kiri luddawa. Mu Buganda obwaffe bajjajjaffe lwalwaniranga. Ekituufu kiri nti buli Ssekabaka yayinanga ettaka eriri ng'omuntu n'ettaka lyakuumira Obuganda. Kati gwalinga osiga ekifaananyi ne mayiga ne mayanja nti Ssaabasajja Kabaka talina ttaka liri ng'omuntu era n'ettaka eri yalina okukuumira Abaganda ku lwakitawo ne ku lwa famire teririiwo mu kifaananyi kimugezaako okusiiga. Okumulengeza mu kye mwagala okukola. Ne bakugamba nti asirise teyejjusa. Katugende mu maaso n'akatambi kano. Okuggwako balabe engeri gye balyegabanya. Abatuuze abalala abawangalira ku ttaka lino nabo bamaze ebbanga nga batabuddwa ani nannyini omutuufu. Minisita Sam Mayanja olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza nti ettaka ly'ekkazi teribangako lya Bwakabaka era n'alagira n'ekyapa kyali ekyakolebwa aba Buganda Land Board okusazibwamu. Ettaka eryo bulijjo libadde era nakaakati likyali
ya Daudi Chwa nga liri kati mu estate ya Daudi Chwa. N'olwekyo ndagira akulira ebyokuwandiisa eby'ettaka ajjemu mangu erinnya lya Kabaka wa Buganda alisse mu ba-administrators ba estate ya Daudi Chwa. Mayanja yalagidde n'ekitongole kya Buganda Land Board okusazibwamu ng'agamba nti kiriwo mu bukyamu n'ebyapa byekize kikola byonna nabyo n'alagibwa bisazibwemu. Era ngamba awandiisa amakampuni asazeemu mangu Buganda Land Board Limited eyewandiisibwa mu 2025 as a private company ng'erimbalimba ensi nti no be bamu ne statutory body eya Buganda Land Board eya constitution eyawandikibwa mu constitution. Oluvannyuma lw'ebyo Obuganda buvuddeyo okutangaza ku gyenvuddewo ettaka lino mu kaweefube w'okkomya enkaayana. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa Obwakabaka olunaku lw'eggulo kiraga nti ettaka ly'Ekaazi eriri ku buloko 273 puloti ey'okutaano limu ku ttaka eriweza sikweya yiika 305 ezaweebwa Kabaka mu ndagaano y'Olukumu-19. Ekyapa kyalyo kyakolebwa nga 22 Ogwomukaaga 1923. Kyasooka kuwandiisibwa ku nnamba CF 8454. Oluvannyuma lyawandiisibwa mu nteekateeka ya Mayiro ne lifuuka nnamba 269 foli eya 25. Ekiwandiiko era kigamba lyali lyawandiisibwa mu mannya ga His Highness Daudi Chwa II. Kyokka mu 1988 yaliwo ekibiina ekitaba abasikawutu mu Uganda ekya Uganda Scouts Association ku liizi ya myaka 49. Liizi eno yatandika nga 1/7/1988 kyokka kwaliko akakwakkulizo ng'ettaka lino balina ddikolerako mirimu gya kisikawutu gyokka okugeza okukubayo enkambi. Abasikawutu nga tebakkirizibwa kulisalaasalamu oba okuliwa abalala ku liizi. Ekiwandiiko kiraga nti liizi eno yawandiisibwa ku nnamba 8336 mu kitabo kya liizi nnamba 236 ku foli ey'omusanvu. Wabula olubiri bwe lwalumbibwa nga 20 Ogwokutaano 1966 Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Muteesa II n'awaŋŋangusibwa gavumenti eya wakati n'eweera Obwakabaka n'ebowa n'ettaka lyabwo okwali n'ettaka lya Kabaka erya Mayiro. Mu mbeera eyo n'ettaka ly'Ekaazi mwe lyalugendera ne lidda mu mikono gy'akakiiko k'ebyettaka akayitibwa Uganda Land Commission. Ekiwandiiko kiraga nti mu kiseera kino ettaka liri wansi wa Buganda Land Board kuba yaddizibwa eri Kabaka mu 1993 mu nteekateeka y'okuddiza abakulembeze b'ennono eby'obugagga byabwe era kaakano mu mateeka liri mu mikono gya Kabaka. Buganda egamba nti akakiiko k'ebyettaka n'abasikawutu baamenya amateeka ettaka okubaako abalala be baaliwa ku liizi nga tebeebuuziza ku Kabaka nnyini lyo. Era ekiwandiiko kiraga nti Kabaka yawandiikira akulira ebyokuwandiisa ettaka n'ono n'asazaamu liizi zonna ku ttaka lino ezaali zaagabibwa mu bukyamu. Ekiwandiiko kyongera okulaga nti mu 2020 Kabaka yawangula Omulangira Kalemeera n'abalala mu kkooti abaali beewaŋŋamya ku ttaka lino nga bagamba nti lyabwe. N'olwekyo Obuganda bukakasa nti tewakyali kuwannaanya kwonna ettaka lino lya Kabaka. Ekiwandiiko kyongera okutangaza nti Ssekabaka Daudi Chwa II ettaka ly'Ekaazi teryali lirye ng'omuntu, wabula yali alikuuma mu kitiibwa kye nga Kabaka wa Buganda. Ettaka lino yadda mu mikono gya Ssekabaka Edward Muteesa II era kwe lyava okudda mu mikono gya Maasumoogi Ronald Muwenda Mutebi II. Ekiwandiiko kikkiriza nti eriyo ettaka Ssekabaka Daudi Chwa II lye yalina ng'omuntu, naye ettaka eryo lyawandiisibwanga mu mannya ga Daudi Chwa nga likuli kigambo kya His Highness kubanga ekitiibwa kya His Highness kikozesebwa Kabaka ng'omukulembeze ow'ennono. Obuganda busabye bannansi obutawulisibwa abo bagamba nti ettaka lino si lya Kabaka. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu. Kati mukulu Minisita Mayanja Sam n'Abaganda abeewunzise njala bagamba ekigambo kimu. Ekizibu kya Museveni kwe kulaka nga Obwakabaka abukubye wansi n'okubunafuya. Yensonga lwaki baagaana endyo zonna ennangiro okusinkana Ssaabasajja Kabaka ensonga z'omunda ziggwebe munda. Ayogera omwamagamaga ebiwandiiko bino byonna mbirina wano naye sisobola biteeka ku mutimba nga nabo bagamba nti eby'omunju tebitottolwa. Ebiwandiiko byonna mbirina wano ng'embagambye nti eby'omunju tebikola ki tebitottolwa. Ebbaluwa gye basomye yino wano ngirina, ogira bulungi nnyo. Ebbaluwa gye basomye yino ngirina nga bw'erambulula ensonga ezo. Nina ebbaluwa nga yawandiikibwa ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga 1938 yiino ngirina nkiddamu. Nina ebbaluwa ekwata ku ttaka eryo nga yawandiikibwa ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukaaga 1938 na buli kimu ekirikwatako
buli kimu nkirina ng'ompulira bulungi nnyo kati ekyo nga nkivuddeko era nina ebbaluwa eyawandiikibwa Ssekabaka Daudi Chwa nga 12 ogwokutaano 19 mala okulenda ku z'omwezi zino bulungi nnyo ene ebbaluwa yawandiikibwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano 1953 mu ofisi ya Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri Emmengo akasanduke ka posta 55 Kampala Uganda ene ebbaluwa yonjirina ompulira bulungi nnyo eri buli kimu kyonna kikwata ku ttaka eryo nga kitandika kimu nga buli kimu kirina mu print enkadde kati mukulu Saamayanja ensonga z'Obwakabaka zino wandibadde ozesonyiwa manyi mukulagana ne Mayiga nga Mayiga yefudde ng'ataliiwo ng'ate ebintu bino byonna ensi yandiyagadde emanye Banyarwanda mu ababiri Saamayanja ne Mayiga obuvuyo wammwe bwe mwagala okukola yes nzikiriziganya nti famire ya Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri balinako obuyinza ku ttaka eryo ku kitundu ekimu naye mu famire mwennyini mwe muli abaluvu abaatunda dde ettaka ne balimalawo nga kati baagala kufuna eryo erikuumiddwa Obwakabaka ng'ebiwandiiko byogera kati ngenda kusaba nkusigule bw'ogwa yakuyita kaddu wannema bakulu bajjajjaffe baalwalira Obuganda obugaziya Bassekabaka baalwalira amataka ge muliko ge mwagala okutunda mugende muvuge BMW muvuge zimpenkoni ekyo si kyekikulu njala bategeeze ettaka ly'ekaazi liri mu kifo eky'obugagga ekyenjawulo liri mu kifo ewali eby'obugagga eby'omu ttaka ebitamanyikiddwa n'alina gyensonga lwaki Mayanja yakiyingiddemu ne gavumenti ya Museveni kubanga baagala ettaka eryo nga ne Mayiga yennyini ettaka eryo yalitunda wali okulenda okukomba essowaani weebuuza lwaki Mayiga ateekawo private company waggulu wa Buganda Land Board empapula no nzirina zonna ngenda zita zisindike zigenda zonna nzirina sigenda kusoma details zaazo no sigenda kusoma details zirimpa kubanga papula zino nkadde nnyo ennaku z'omwezi 1938 ne 1953 wabula kyenjagadde ensooka enzikatiriza ennyo kikino wano wammanga obuvuyo bwonna obuli mu Uganda n'obuli mu Buganda mu kinyusa ekikulu kyonna atawaanya Obuganda ne Uganda bamuyita mu Ngereza omuntu yenna atawaanya Uganda era atawaanya Obuganda bamuyita Bungereza kankuzeeko katono okukebabega nkuvuga obwongo mbozeeyo Ssekabaka Mwanga Abangereza bamukolako effujjo ne batuuka n'omuwaŋŋangusa ne basikiza ate Ssekabaka Daudi Chwa ku myaka gye egy'ekivubuka emito nnyo ekyo mubadde mukimanyi Ssekabaka Mwanga bamuwaŋŋangusa ne bamusikiza omwana omuto Ssekabaka Daudi Chwa mu bikolobero baakola ku Ssekabaka Mwanga mwe mwalina omusibako ogw'obuvuzi bw'empanka omuvuzi w'empanka yandibadde azaala abaana ababalangira baayagala boonoona ekitiibwa kya Ssekabaka Mwanga ne bawandiika ebiwandiiko eby'ekisiru ne bagamba nti yatta n'abajulizi tattangako bajulizi ekyamusibako ekigambo ekyobusiyazi kubanga yagaana eddiini yaabwe gye baali baleese eddiini zaabwe ez'obusuubuzi nga n'abantu abaali bamuweereza baali bamaze omujeemera buuza abali awo bazeketta Mawaggali atudde kafoomu eggulama wano nga gemanya babuuza nti mukama wamwe yaani nti ffe kabaka ali mu ggulu so naali wano agamba
Ssekabaka Muteesa n'ayita mu mitendera gyonna egyetaagisa wadde yali mukambwe Ssekabaka Mwanga n'ayita mu mitendera gyonna egyetaagisa wadde yali mukambwe nnyo. Mu luzungu bakiyita due process, enkola ey'emitendera gyonna eyita mu mateeka okuvunaana abantu bonna abazizza emisango n'agiyitamu. N'atuuka n'okutumya abazadde bannakabutuzi b'abaana abo be bayita abajulizi. Nga babaza kkooti zonna ezakisekwa zaani zimaze okutuula zibasalidde emisango. Omuntu yalina okusembayo tteeka omusumaali bano abaana battibwe yalina kubeera Ssekabaka Mwanga. Ne bamuleetera abaana bano ne bamugamba nti abaana bajeemedde ebiragiro byo Ayi Kabaka. Ssekabaka kye yakola n'ayita bannakabutuzi ne bassekabutuzi n'abagamba bannange mbawa omukisa ogusembayo. Mutuuze abaana bamwe mbagambe bave ku bintu by'abazungu babuzaabuza mugende mbawadde akadde akamala. Abazadde ne bafuluma n'abaana baabwe ne bagenda. Abazadde batuuka mu mpyaza babuulirira abaana kumbe babuulirira ndiga bazifuuyira mere teziwulira baakyamira ku bazungu. Ssekabaka abuuza abazadde nti abaana be nabagamba okubuulira ekituufu bali ludda babaga nti abaana baakola kimunnaffe abaana baajema ngaddamu ng'alangira ng'abayita. Bonna bekikwatako abaali abalambuzi n'abalamuzi b'amateeka yababuulira nti abaana bano nabawadde omukisa okwogera abazadde bagaanye kati muddeeyo mubazzeeyo mu kkooti ekolenga yo bwe yakoze eki bwe yasaze nze omusango ngubateeredde. Kkooti ne ziddamu ne zisala ne zigamba mwajeemi buli kimu ekyasaliddwawo ekkooti ennamuzi ne Kabaka kye yabagambye mugende. Ne balyoka bayita musajja mukulu ng'omutegeera obulungi nnyo Mukaajanga n'Abakaajanga. Mwanga nga mmanyi lukodi ze yali asobola okuwa abaana ab'omukisa bazadde baba bazze bababuulire nti muve ku bintu by'abazungu obutafuna mawaggali. Njala kubuuza omuzungu yenna eyali agamba nti afiiririra ddiini era yayagala nnyo abajulizi abo kuliko n'omuzungu omuwadde gwe bajjako akagere wano mu Uganda tebamuttirawo ku lw'abazungu. Lwaki tebaafiirira abajulizi abo temuli muzungu? Lwaki batta zino embaata zaane tezibaasiriwaza? Kwandibaddeko omuzungu aga temutta baana bano nange muzitireko kuliko wadde n'omu? Tekuli, bonna baana Baganda. Lwaki? Abazungu abakyamya abaana bano kwandibaddeko aga nti katugule olutalo ku Bwakabaka tubakube. Bonna baateeka emikira gyabwe ne bagizingira emabega abaana ne bafa. Kati bo ne bakola kye tuyita propaganda ne blackmail agende Ssekabaka Mwanga. Ne bagamba musiyazi ali ebisiyaga asiyaga basabjects n'abakulembeze kubanga baali bamaze okukubwa ggoolo nga Ssekabaka Mwanga bakubye ggoolo ey'okubalaga nti nsobola n'obuyinza k'omuzungu yali muli wa bisiyaga ne bateekawo blackmail. Awo ngenzewo bugenzi wuliriza nnyo. Nsaasira alina emyaka eginsinga obukulu naawe ategeera ng'oyo Sagalumbi egyo emyaka yali ludda wa bintu nga misinga obukulu eyo ndowoozayo. G'omusomesa akusomesa subject gy'osoma yagiwandiika oba dictionary gy'osoma gwe wagiwandiika oba asoma wetiguloingi mu Canada guwa gwogirimayo osoma Tennessee Valley Authority oba gwagenda n'osoma the strongest man in Singapore mumanyi. We read from history ne tufuna experience ne advice okuva mu bantu naffe ntuddamu tutukola kyetuta history review ne tukomparinga ku biriwo kale ne betusomye ne tufuna perfect information. Do you copy that? So ndabala abantu lumba siriwala niyo omuntu byayogera nga bisinga emyaka information njijja wa nnyoko as simple as that. Katudde wali mbanyonyodde Ssekabaka Mwanga omuzungu yamuteekako na buli kimu. Kati tuzize ku mutabani we Chwa omwana omuto ono omulangira oba muzzukulu wakugambye jjajjaawe teyakola kiwandiika enkuluze yawandiika. Wenjagala okubuuliza bw'abanga Omungereza yasobola okutawanya jjajjaawo Mwanga n'amuwandika ku kasasiro yenna gwe tolinaamu nkenyera egamba nti propaganda blackmail eyakolebwa ku jjajjaawo Chwa ne jjajjaawo Mwanga era bye baali biwandiike bimusoma bimukola ebyekisiri mutandise okutambula tekikulosa nti abazungu bali mu kintu ekyo. Ogambe tebakwatagananga ne gavana yawo tebakwatagananga ne Ssekabaka Chwa.
tekikoza nti Omungereza era ebintu byonna bikwata ku Buganda lwaki Bungereza binamu akayivu yabyo ng'ebimu bisobola gwe musajja gwe mulangira gwe njala kubuuza okimanyi bulungi nti endagaano essawo Uganda Ssekabaka Muteesa yagiwandiika endagaano yali etwala Buganda ku East Africa libeere twale limu lya Bungereza Ssekabaka Muteesa n'agikwata n'agigaya nga tokibuulira bantu lwaki yagigaya bwe yali tayagala Buganda gwokimanyi nti endagaano essawo Buganda erimu essawo Uganda erimu akawaire akagamba nti singa Buganda ekisanga nga kizibu nnyo okubeera mu Uganda eyawane evaako neddayo nefuuka independent ekyo osobola okibuulira abantu okimanyi nti endagaano eyo gyeri bwe tugezaako giteeka lwaki batukomako nti Buganda esobola okufuuka independent ng'endagaano gyeri again we can trigger it in International Criminal Court of Justice Buganda akawairo mwekali akasoma nti singa obufumbo Buganda eddayo nefuuka independent yokka temusobola byogera era wenjagala kugolooza abazungu si bali influence okukyankalanyibwa kabaka waffe nammwe empya zammwe lwaki temusobola kutuuza nsonga z'amakulu ne mudda mu mpya zammwe ne mutuula abatawaanya bamuyita Mayiga Museveni n'oyo omusajja oyo ono Mayanja so si Ssaabasajja Kabaka tusooke tulwanire ekifaananyi ekinene eky'okuggyako Abanyarwanda abakolera Omungereza tudde mu mpya zaffe ebintu bino bitereere buli yasobya alyenenyeza munne buli omu oli awo oyagala kukwata ssente ozirye singa jjajjaawo yatunda ettaka eryo wandibadde oleegera ku ky'olubuto lwolezera okulinga enkoma ya Namunjoloba otaddeko galubindi muli basajja ba NMC ni Kabinyo kubanga mulina okutwa ekifaananyi ekinene Museveni Abanyarwanda banne batutawaanya n'Abangereza ensi Burkina Faso yejjeeko Muzungu etandise okubeera stable economically politically socially kino kibalemye kubanga mwagala kulya ogula ettaka ogende otunde ettaka ovugera enjira ovoteko esobere muli that is a brave mistake singa bajjajja ettaka balitunda wandibadde woli gwe ettaka lyogenda okutiko lyogenda okulwanira ffe bajjajjaffe abayiwa omusaayi mu okutuula emulimu abeeyita abalangira tetulina dda akajiko k'ettaka nazino ensonga z'enjuba nandibadde sizoogera zandibadde zoogera baminisita oba abalangira naye lwaki omukopi nze nzoogera mwe mulowooza kutunda butunzi era ndi wano ogamba Museveni bakyaliwo bonna ettaka lya Buganda lya Baganda blueprint gyeri e Bungereza ery'ettaka lya Buganda lyonna ng'ovudde ku blueprint waliyo ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo nga li mu video footage eya negative mwamanyi ziri enkola enkadde za kamera bateekangamu negative ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lya Buganda nga li mu negative form visual form gyebiri ebiwandiiko byonna bye mulina simanyi Buganda Land Kubba Board byonna biki byonna Uganda bikoze byonna byakiyita mu lujja tugamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ng'Omunyarwanda tanejjaawo ojja otwala ettaka lya Buganda ojja kubuuza mpozi munnange ovaawa tambula ng'Omuganda nga toyi ettaka ly'Abaganda bwe nkuwaako obwetwaze mba nkuwaddeko era mpandiika nti nze gundi nze ntunze era ndiguziza gundi amanya agaliko ga Kiganda ne bwe munaakyusa ebyapa n'ebivulungutano ettaka lisigala lya Buganda yenjawulo eriwo muzimbe zimoolo muzimbe amalwaliro muzimbe amasomero muzimbe ziguloofa muzimbe zifamu mukole butya ettaka lya Buganda lisigala lya Buganda ate lya Baganda ng'eri abakyoli biri eri abakyoli eri abamasaba liri eri abamasaaba eri abasoga bali eri abasoga eri abatoolo lya batoolo eri abanyolo lya banyolo eri buli ttaka liriko bannyini bwo just nkuwaako bubi butuuliro osaba otuuliro n'embukuwaako nga nsiimye nazzi kuno mwabatamanyi byafaayo Buganda edda ennyo ng'omuntu yenna okujja okusaba obutuuliro ku ttaka ly'Omuganda akubuuza munnange gwani oyagala nkuyamba otya timunnaye njagala onguzeeko ng'akugamba oli Muganda
bw'otaabanga muganda teyakuguzanga ttaka wabula kigenze kikyuka olw'omukwano n'okwagala okubeera ewamu kye tuyita integration weekiri kubanga abaganda tulina ssemateeka atali muwandiika ali mitima gyaffe mu mitima mu ssemateeka oyo otali muwandiika mwemuli etteeka lye bayita integration law ne mu constitution ya Uganda empandiike neffe abaganda tulina eryaffe yensonga lwaki mutuwasa ne tutagaana yensonga lwaki tugenda tubawasaamu ne tutagaana kubanga tulina integration law eri within us eri built naturally. But why do you hate Baganda? Why do you want to provoke and to divide and lure Baganda? Why? To have a korachi basajja mwe. Mwabarangira ba family ya Ssekabaka Daudi Chwa. Ne family nangenda basaba. Ekizibu kyamwe si kya Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Ekizibu kya Museveni Mayanja ne Mayiga mulwane mundu zonna muzitunundize Mayiga kubanga yajja n'obuvuno obuddo bw'ababbi era ali mu kubba. Lwaki tabakkiriza kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka? Nga mukimanyi bulungi nnyo nti Museveni Sserwajja Okoota talina wadde ekijja kya kitaawe ekyannyina kyeyo ekiri kubanga bamuziika lisiti. Omuntu abateeka ku bunkeeka atandika okufuna luling nga waki musiruwala ne musiruwalira mu Buganda wammwe singa tebaali bajjajjaffe mwabalangira mwandiyimbira edulawa. Bw'omuwabira essaawa zino muganda wammwe mukulu wammwe baali bamusse nga tekuli wadde omulangira asobola okukola vidiyo. Mmwe temanyi mbeera mwayita singa banagikwasaako essaawa emu ojja kufuna obuzibu. Webuuza bwe yakolanga endagaano nga z'okuyambako Abanyarwanda bano okujja bayita bannakima bya Muyinza. Where were you? If you are so important than him, where were you? If Museveni knew that you are more important than Ssaabasajja Kabaka, why did he contact Kabaka Mutebi? Why not your family? He knew that the only person who is known across Baganda is Mutebi. Lwaki teyajja wammwe? Lwaki ajja ssaawa zino ng'atali mu kulwanyisa Mutebi? Kye mbagamba muggule emitwe. Muggule emitwe. Lwaki bakozesa okulwana Obuganda bwammwe mulwana ensi yammwe? Nkubuuza singa Museveni yali amanyi nti muli bakitiibwa nnyo yandibadde tagenda Bungereza kunoonya Ssaabasajja Kabaka Mutebi, yandibadde ajja wa Ssekabaka Daudi Chwa mu maka ge n'asangayo omu ku mmwe okubalangira. Oba n'agenda mu mpya zonna ez'Obwakabaka zibaddewo n'agenda n'ajja abantu ne bajja bategeeza lwaki Abaganda bawulira Mutebi. Lwaki kati ate Museveni akozesa mu okulwanyisa ate Mutebi ali mu buwambe? Buli muntu aliko obunafu bwe. Naye mu nkola ya kijambiya ayagala nnyo okweyambisa abantu b'olulyo okusaanyaawo olulyo lwennyini olulangira. Eby'omunju tebitottolwa. Mulwane Mayiga ave Mengo mukwate buli kye mulina mutuule ne muganda mmwe ng'avudde mu buwambe mutuule musaasaanye ensonga ezo zisobola okusaasaanyizibwa buli kimu ne kidda ku nteeko. Kubanga Ssaabasajja Kabaka tebagenda kumuzika ku ttaka lya Buganda lyonna. Ne bagenda okubazika bagenda tundawo yenkola y'amayiga ozaki tataddewo Kabaka simanyi Buganda Land Board Limited kubanga ayagala to overtake Buganda Land Board atunde olubiri atunde n'amasiru bagenda baziika wa. Temunnategeera era temujja kitegeera. Ezo ensonga kansoke nziteeke ebbali ngendeko ku general politics.
program ibuli mblange mengo kasoka nji posing kao ngende mu general politics wabula bwembanga muina amagezi mutwalo bakabwemba wadde mu kusemba yao bwemba temuina magezi mujja sigala nga buli kimu kyasimulanga bugolo lwaki mukyasimulanga bugolo olwaleero abaganda basinga obungi ettaka lya Buganda eryenkizo lyonna Janet ne bawala be ne family baagala ditwala mwe mulina bino ebiyiro ebitalina mu nsi yonna nga nabyo Janet yabifuga kati bibyo kambazanya budakiika bbiri ngende ku general politics mu dakiika ejibaita Kalagala Falls mujjukira olutalo enalwana olwabalangira abali mu America mayiga bayirayo okuyinza bwakabaka bwa Buganda olutalo olwo nga Janet yali alutaddemu Semme Mayiga nga baagala family bagikozese mbu obuninga ettaka lya Kalagala Falls eryo ekirire kiri kayungo okugenda wekikya river nayo ettaka erimu ebyobugagga liriko site ennungi nnyo okulambula ne kati Janet under proxy ne bawala bananyira ettaka eryo nenga Mayiga asirise tasobola kyogirako nenga family gitwalwa nayo tujikubbe yali mu America nabali mu Uganda mujjukira gobali omusajja gobali takubukende TV nga yagambye simulangira yenga Mayiga ne banene abaana abali mu America baganti balangira kati mujende bali yagala okukozesa oko oniga ettaka lino under the influence of Mayiga ntubakuba nakati babuli yasemanyiyo so Obuganda abalangira nabambejja muina issues very small issues intono nnyo olusirika lwa nnaku 3 nga olimu okunywa okulya n'okutyabula kugaliba enjole n'embuto zivuga olutula lwa nnaku 3 lumala okujja buli kakica yenna wabula okweyagaliza kyekiresa obuzibu Sabasajja Kabaka nkusabira Mukama akuwanga azira kukengirize naye abasajja bakuli bubi nkiddamu abasajja bakuli bubi tebakuli bulungi bakuli bukiika Mayiga bambanja setezo kutta zikyamulemye diploson byamukubi yaddusa agenza obutanzi nakati yali olwali tusobola kula ku Mayiga yaddusa ali Tanzania yagenda lwakuna olwa Sunday tanadda yali Obuganda ng'Obuganda bokka ku boda obuyita busobola okuyimiriza Abaganda n'abatali Baganda abali mu Buganda nga basoloza emisolo ku ttaka lya Buganda ebibugagga biri mu Buganda n'abantu abali mu period ndi wano okutegeeza gwe atategeera nkukonkola omutwe guno ofunemu amagezi nti ebitundu 7 ku buli 10 sente eziva mu misolo yigidukanya gavumenti ya Uganda ziva mu Buganda. Do you copy? Either the unification of Uganda, because Uganda, we welcome all Ugandans from different parts of Uganda. That's why we are called Uganda, means the band of Uganda. Omusola bitundu 7 ku buli 10 ezikunganzibwa gavumenti y'omu Nyarwanda Museveni. Guva mu Buganda, mu Baganda, mu Basoga, mu Banyoro abali mu Buganda ku mataka ga Buganda. Ebitundu 3 biva mu bitundu byonna bisigadde bya Uganda. Why? Kubanga singa bakizo Buganda osoloza omusolo emyaka 10 Kabaka baweddeko nenga ate kisoboka ekitundu ekyo kimaliriza katugende ku kyobufuzi webale kubeerako. Alright, tugenze wano
era nga sinavaawo awo kankite tugende ku general information. Ndi wano tegeeza mukulu Balamu Barugahare eyeyita omusajja omunyolo. Wavuddeyo n'okinnambuka ng'akimezezza okw'omusana nti kooti ekuwadde olukusa okutunda ebintu by'omugenzi BMK Muwanga Kibirige nga bwakoze, naye njala kutegeeza ettaka eriri ku by'obugagga bya BMK Kibirige bye yagala kutwala, ettaka eryo ne mutabani we ettaka lyoliko lyoyagala okutwala. Munnange ettaka eryo ebintu by'obugagga biri ku ttaka lya Buganda. Ate ng'okimanyi bulungi nnyo nti Buganda bwekuwa lease oba ebbanga eggera okupangisa ettaka lyayo eriwadde ggwe ng'omuntu, gwe gweriwadde tekukkiriza wadde ate naawe okuwaako obupangisa omuntu omulala oba okutundako ewadde ggwe ng'omuntu. Kati mukulu Balamu Barugahare wagenze n'ogamba nti kooti ekuwadde olukusa okutunda ebintu bya BMK Muwanga Kibirige ebitudde ku ttaka lya Buganda. Yes, yabikuwadde bukyamu kubanga ettaka BMK kwe yazimba ebintu ebyo yalifuna mu bupandisa okuva mu Buganda, ng'ate amateeka ga Buganda gasoma nti tebakkiriza muntu yenna goba wadde liizi ate naye kuliizinga ku muntu mulala oba kukolerako bintu ebira nga muntu mulala si yenna nnyini liizi eyo. Kati mukulu Balamu Barugahare olw'okuba nti oli wa cow mentality and disguise oli munyolo, you don't read era tutegeera. Nkusaba ekigambo kimbo ba kooti yakuwadde ebintu bya BMK Kibirige Muwanga, funa kiweetiye ekinene ojoseneko apartment za Kibirige Muwanga z'oba otwala. Nkiddamu tolina kyosobola kukola dde okutunda ku ttaka eryo liwagambye nti oliriizinga, tolina eririizi bwe naggwako kiba kitegeeza maniyane mie. Nkusomera ebbaluwa nga bwesoma ndi wano tegeeza mwena ne gwe Balamu Barugahare. Cow mentality is the highest problem you face in this Uganda. Balamu teri amanyi kitawo, teri amanyi jjajjaawo. To make the matter worth, manyi kuno kwoli Balamu kati kankusomera abantu bategere bulijjo weyita munyolo, toli munyolo. Balamu teri amanyi kitawo wadde jjajjaawo, wabula yo nnyoko amanyikiddwa. Nnyoko amanyikiddwa, toli munyolo. Okutegera ebikwatako si kyangu kuba ne Baganda abatuufu teri abamanyi, wabula nze nategeddeko omu. Oyina mwannyoko baali bamuyitanga Naalongo Kawuuta. Naalongo Kawuuta yabeeranga bweyogerere nga musisi wa mpuuta, era yagenda okufa ng'alina abaana 4 baamuziika na ku Bugerere Road. Abaana abo ntandise obatracinga n'akamanyako 2, kuliko 4. Kuliko Mutabaazi ne Godfrey, kuliko n'omuwala ali mu diaspora n'omuvubuka obulanki abanoonya. Wabula abaana bano bonna mwannyoko yali mukyala Munyarwanda, n'omusajja gwe yazalamu abaana yali musajja Munyarwanda. Omusajja oyo yali avuganga mmotoka za Uganda Enzikiza Board UEB ne yali Munyarwanda. Kitegeeza automatically Balamu naawe oli Munyarwanda, toli munyolo, okujja ngo tulaze ekijja ky'abajjajjaabo ekimu bwe kiti wadde kiriko ejjinja limu. Bino mbyogera nkola profile bakomole bakola profile. Balamu oli Munyarwanda, tobangako munyolo, okujja ngo tulaze ekijja ky'abajjajjaabo. Mwannyoko Naalongo Kawuuta yasiika, bamuyitanga Naalongo Kawuuta kubanga asiikanga empuuta bweyogerere, yali kulekera abaana 4 be yakulekera in the custody obalabire as caretaker. Tu profiling nezimu profile tuzikola underground. Tukola profile underground. Ekyo nakyo kitegeere. Yensonga lwaki olina obwongo butono bukulinga bwattera tabbi, weegaana weefuula mugongo era nga bweri enkola ne bagamba mbawadde tactics zonna okumanya Munyarwanda yaani. They are very polite when they are looking something, very humble, tebatera kulaga nnyo busungu, naye obusungu abulaga omugyeemu omulaza omugongo. Wano polite nabeera mulungi nnyo, ayogera bulungi nnyo, balina kasole face the moment bw'omulaga omugongo bwoti ng'ali acting. That is the same characters Balamu Barugahare z'alina.
is good at pretending, soft-spoken, he convinces people, but after agreeing with him, that is it's same characters z'Abanyarwanda benjiri kati natandise okukolako tukola profile jajja pro maxi tuzikola mu nzikiza emisana n'ekiro kati nkubuulidde oyo mentality yakuloza nti otutte property za Muwanga MBM Kibirige yes jangu ne bigunduza bine nene ojoseneke pa apartment zo zitwala uzumuze woyagala but pretending and arguing that you have ownership on that land, go and eat your mother something, you're on long track. Uli ku bantu bachamu. Kansoke nkusomera akawaii bakasoma. Ogira bulungi ebbaluwa. Bagita caveat. Empta. Buganda Land Board. Nga bakutegeeza bati. Dear Sir Stroke Madam, Land compromised in Chadondo Block 273, Plot 46 and 44, Mola Mola Road, Chadondo Block 50, Block 254, Plot 770 at Kansanga and Chibanja registered Vida Block 01/1162 at Katuso. All in the names of Blaimu Muwanga Kibirige diseased eyafa. Bana mawulira otandise okutokoto buli maawa. Reference is made to the above subject. It has come to our attention through the print and social media platform, all alluding on how those properties were transferred from the names of Blaimu Muwanga Kibirige deceased. This information prompted us landlords to carry out search on register, and it's revealed that the property is registered in the names of Mr. Haruna Kalule Muwanga. We inform you according to our records. The files for the above described land are still in the names of Ibrahim Muwanga Kibirige, and it is in the line of the public domain that is deceased. Bakugambye musajja mukulu nti bowe bali bawa bali batuuza Muwanga Kibirige uttaka bali mutuuzaako nga ye naye bagenza okunoonyeza nga waliwo agezaako okutakula okukyusa ebintu bino obizza mu mannya ga mutabani wa Muwanga Kibirige bayita Haruna Kalule Muwanga. Bone bagenda okwekebejja bulungi okusinzira ku mpapula ze balina ziraga nti obwannannyini era obupangise bwe balina bonga bo busoma nti ebintu byonna bikyali mu mannya g'omugenzi Ibrahim Kibirige Muwanga nga biri mu public domain oba mu lukale oluli bantu naye ng'omuntu oyo yafa so si gwe oli gw'obanja waliwo oluyimba lwa Sangoma lwe bayita Sakuliza Ngoma. Ekira sigenda kyongera ku mwagala nnyo ebyonoonese. Waliwo oluyimba lwa Basangoma lwe bayita Sakuliza Ngoma. Ekirala tokiwandiika omwagala nnyo okusiriwana. Nduyimbiddemu bbala mwagenda aluwulire baluyita Sangoma. Ne waliwo kaakalayira nga nti Sakuliza Ngoma saawa yaki ya bbala mu balo gahale gakubugumye. Tugenze mu maaso. Kitegeeza nti gwe wagambye nti kooti ekuwadde ng'otutta olw'okuba obanja Kalule Muwanga wafunye kikyamu. Kalule Muwanga si yali eno biwandiiko bya Buganda Land Board. Owulidde ssebo ekyaliyo omugenzi Ibrahim cow mentality sera cow and educated cow. Kakusomero maniti wagwayo atukize ko kati mbala mwawulira afa fuba tukuziike mbwagwe. Fatu kuzike mbwagwe tukuone. Tugenze maaso. Please note that according to the lease agreement executed between the Kabaka of Buganda as the leaser and Blaimu Muwanga Kibirige at the lease, it was
converted under the clause 2, section C of the lease agreement, that the leaser or his successor in the title will not assign, subdivide, sublet, or sell a mortgage or part of which the possession of the whole of any part of the premises without the pre-written consent of the leaser. Copy annexed mark A. Bakugambye. Amakulu Balamu Barugahara sakuliza ngoma sawa za Balamu bakugambye. Okusinziira ku mpapula eziriwo sawa zino zikulaga nti nannyini ttaka lino eyawa Ibrahim Kibirige ya Ssaabasajja Kabaka. Era mu biragiro byamuwa nga ye eyamuwa obutuuzi okutuula ku ttaka eryo. Okusinziira mu kawaayiro namba 2 akatuula mu katundu kya kategeeza nti endagaano eyo ey'obutuuze nga bweri n'ekyapa nga baakimuwa tekiteekeddwa kubeera nti kyawulwamu oba kipangisibwako oba kitundibwa oba kiteekebwako okwewolerwako omuntu yenna atali oyo nnyini kyo gwe baakiwa, era nga kirina kubeera mu buwandiike obwoyo yennyini bwe baawa obutuuze ku ttaka eryo nga bwe kiri mu ndagaano ye mugenzi Ibrahim Kibirige. Mwe temulina ndagaano ya Ibrahim Kibirige. Sakuliza ngoma sawa ya Balamu gakubugumya mujja muleta kawo mentality muleta sente owoolaawola abantu n'obudde bugenze. Sige ekyo kitegedde Saara kumalira budde njagadde kasoma Katonda kaako obudde bugenze twagala kukola bintu birala. Wano mukulu bwatu bwe yayogedde mbadde sinabazanyira ka video kano bwatu bwe yayogedde. Minisombezo abavubuka n'abaana Balamu Barugahara maleedo okutonda emmali y'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige BMK oluvannyuma lwa mutabani we Haruna Kalule Muwanga okulemererwa okumusasula ensimbi ze yamuwola akawumbi kamu n'obukadde 592 eza Uganda. Era noonya abaguzi mwe n'abasobola okugula tulina apartment 15 bonaabona ziri 25 ne tujja kutunawo 15 zitumala okugyayo sente zaffe ze twetaaga. Ono awadde abapangisa wiiki 2 zokka bamuka ebizimbe ebitundibwa. Era tubawadde wiiki 2 abagalo abapangisa abalimu bonna bafulume. Era bagala kusigalamu basayininga endagaano empya naffe nga bwe tutunda ne bakooti beerifu bange bamutesaasira. Ebiwandiiko bye tulabyeko biraga nti kkooti yayisa ekiragiro ekiwa minisita Ssaabavulu Balamu obuyinza okutunda emmali y'omugenzi BMK ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno. Compound yonna erina ennyumba 25 naye kuliko ebyapa bimeka? Kale ekyapa kimu nze kyenjagala kkooti kiyampadde obuyinza okutunda. Minisita Balamu ategeeza nti ssente zino yaziwola mutabani w'omugenzi BMK nga bwali ku contract abaweebwa gavumenti okuzimba wadi z'abakyala abazaalamu. Ati yoyo nno sangoma Balamu sakulisa ngoma ojja kiwulira yensonga lwaki Museveni alwana nnyo Buganda eve okubanga endagaano zibakola baziyita Sematalo agreement. Balamu kkooti yaabwe y'ekifere yamuwadde teyamaze kumubuuza ebyapa byoleeta biri ku ttaka lya Kabaka lya Buganda. Kati mukulu osobola okgenda mu kampuni yonna erimu bakuwe kyekiweetiyo ekinene kikuyambe kikusendereko apartment ezo zitwale kuba toli nkiddamu. This is a serious matter. Whoever wish to purchase any property belongs to late Ibrahim Kibirige Muwanga, please don't dare. You lose your fucking money. Don't dare purchase any property which belongs to late Kibirige Muwanga BMK. You purchase wrong properties. So gwe wenna ina sente nga zikutogeza ne wepampala ogula ku bintu bya Kibirige Ibrahim Kibirige Muwanga ngenda gula mpewo. Obono baguze ya MTN obono baguze ya Airtel nojja gula Sauliza ngoma ya Balamu. Yabasangoma ekyo kyo nkibagambye.